Omuwala Omunnayuganda afumise Munnayuganda munne akambe olw'okugaana okumusiyaga. Bino nno biri mu nsi za Buwarabu gye baagenda okukuba ekyeyo ate era nga biri mu baana batolosi. Gwe wenna abadde tannaba kutoloka sooka olinnyemu ku kigere omanye nti na bino gyebiri bw'oba obadde tobimanyi. Bano abaana abatolosi batta. Abaana abatolosi batta, balogera ddala, beetundira ddala, bakukusiriza ddala enjaga, bakozesa ebitamiiza, bakola buli kimu. Nga tonnasalawo kutoloka sooka weebuulirire, oyinza ofundikira ng'ono kale ono ekimutungisizza ekiso kugaana kumusiyaga. Emboozi tugenda kuba tugiraba naawe, katugendeko mu katambi. Yes, teacher children, it's okay. Who given me the room number? Who given me the location? What about the client in Koganda? Siganda Kua service. It's okay. Siganda Kua service for more. Keranze and chatting a client. But one little door full. Hey! But I told you I was chatting like a client. I told you I am a girl. You said you come. Gambia sigenda kuzina tambula ogende. Anti katambula ogende mu bulungi. Sigenda bawo. Mu bulungi. Baba tulaga mu bulungi. Soka. Tujja kola mu bulungi. Mu bulungi. Nabuzibu kiboli. It's okay. Mu bulungi ngenda bawo. Ate era saagala weerabire nti nze akutuusaako emboozi weziti yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi. Commentinga manye endowooza yo mu butambi nga weebuti. Obutambi weebuti tububateerayo nga twagala muyigemu, twagala mufunemu emikwano, twagala mumanye ebyo bye mubadde temumanyi. Ate era nga twagala okuteekawo empuliziganya nammwe w'oba oli awo nammwe mutusomese ebyo bye tutamanyi, oba mutubuulire ku biki ebifeeyo ffe gye tutali. Mu nsi y'abakuba ekyeyo byebyo ebiriyo, waliyo n'ebirala ebisingaawo. Abaana bawala battiŋŋanira ddala n'abatali Bannayuganda oba Bannakenya oba Banigeria, mwabalaba wano e Dubai, oba ba Ethiopia, oba ba Philippine, ba Indonesia, babikolera ddala. Ate era nga okusiyaga mu nsi z'eyo si kintu kitali kya bulijjo, kya bulijjo. Eyo beesiyagira ddala. Abaana abawala beewasaŋŋana, n'abalenzi beewasaŋŋana. Ate era ng'ensi ez'omuwarabu we waasookera ddala ekisiyaga. Ensi endala ne zigoberera nga Philippines, Indonesia, America babikolera ddala. Kati naffe mu Africa, Abannayuganda, Abanigeria babikolera ddala. Mwana muwala oyo yazze ng'ayagala bamukoleko services. Oli agenda kumbuuza ze ziriwa ez'okumusiyaga bwe yatuuse, ndowooza oli n'akitya nga teyeebakangako na muwala. Bwe yamukaziza n'amugamba genda, ono
yaggyeyo bugikiso ng'atunga. Ate era nga nzijukira nabaleeterako ko Katambi omwana muwala Omunnakenya eyatta muwala munne. Baali bonna basiyazi nga muwala gwasiyaga ate yatandise okufuna obwagazi eri abasajja, bw'atyo n'amuttirawo. Mbasaba nnyo mwegendereze, naddala mmwe baana mmwe ababa mu biyumba bya bakama bammwe. Jjukira bw'oba ovudde mu nnyumba ya mukamaawo n'odduka oba ofuuse kyetwala, gwe oba ofuuse mukamaawo. Ekizibu kyonna kyonna ekikutuukako ng'oli bweru wa mukamaawo mu nnyumba kiba tekimukwatako. Era nga mwe muli ebizibu ng'ebyo eby'okwerya ebisiyaga, eby'okweroga, kukusa bidagaladagala, eby'okulwanalwana, ne mubeera mu maguruupu ne mutandika okubba. Lwaki temwasobola kugumiikiriza gye baabatwala kufunira buyambi, gye musobola okufunira obukuumi ne mutandika okuzunga? Ossa omuntu ogenda fundikira ng'oli mu kkomera, obulamu bwo bwonna otandika okukaaba, onoonye abakuyamba nga tobalaba. Naye ate nga luli wayina obudde bwonna, wayina emikisa gyonna, ogikozesa obulungi n'ogumiikiriza embeera gy'olimu, kubanga yali yakaseera buseera. Okole okomewo ewaka obeere mu bulamu obweyagaza, obulamu bwe walootako bw'oba obwebweru obukooye. Ne mugenda ne mudduka ne muyingira ebikoosi ne mutandika okukola ebintu ebyambiyone, ne mikola ebintu ebitaliimu nsa, ebintu ebivumaganya bazadde bammwe. Teekako n'abantu abaabatwala. Bwe mumala nga mufuna ebizibu, ffe nga tudde eno tukaaba Omuwarabu woowe, Omuwarabu mubi, Omuwarabu asse omuntu, Omuwarabu akoze kino, naye ng'oluusi bambi, olumu babeera innocent. So mmwe mwenna abaana ab'obuwala abajja eno okukuba ebyeyo, tubeegayiridde mugume, tubeegayiridde temuyingira groups, tubeegayiridde mubeere mu bikoosi ebibagasa, tubeegayiridde mutuule mukole musobole okufuna emirembe, muve mu kumenya amateeka. Yenze Sheila Adita Imbagalanyi.